ojja kulaba nga ebifaananyi bye tulina akadde kano mu bufumbo bireeta obweraliikirivu kubanga abantu tebateekebwateekebwa. Bantu basisinkana nga bonna bagwira, ng'omuwala tamanyi bya mulenzi n'omulenzi tamanyi, naye bwe tusanga abantu nga wadde bakuze banjawulo naye nga batambula mu kintu ky'obwomwoyo kye kimu. Awo nno bwe tutandikira okwogera ku obuwangwa gye buzimba, kubanga abamu batunuulira obuwangwa nga oba obukolebwa mu katundutundu akamu. Obuwangwa kwe kubeerawo zenkola z'omuntu yenna ajjudde mu bujjuvu mu bw'omwoyo ne bwe byo byakola mu bw'omubiri. So olunaku olwaleero akabonero kano akakoleddwa kazito nnyo nti kagassa obw'omwoyo n'obw'omubiri, era nga bwe kikoleddwa mu nzikiriza ze tukuliddemu. Ate nno bo mwattu bafuna omukisa mubi nti batendekebwa ebintu mu kaseera akatono ennyo bye batakuliddeemu, ne balyoka bagwa mu kintu nga balinga nga babakasusse mu nnyanja nga tomanyi kuwuga. Naye bwe tulaba nga tugassa abantu abava mu Uganda muno nga boogera olulimi lwonna lwe bamanyi, nga ne bw'aba alina kyabeera nga tategedde bulungi asobola okuvuga akamotoka n'agenda ku bujjajja wali n'afuna ebyokuddibwamu. Awo nno tulaba nga okugatta abantu bano okukolebwa era kwe twagala okutandika okuba nga tuyamba abantu bonna bayingire, kuba kusimbye mu bintu Katonda bye yatusizaamu ddala. Omuntu ng'agattibwa mu buwangwa bwe nga n'ebirayiro abikuba mu lulimi lwe, nga n'abantu abajulizibwako bamusoke, bannamusoke, bamukasa, bannamukasa beebo abatambulira mu mpewo ate ne mu birabwako ebyobuwangwa byaffe. Olunaku lwaleero si lwangu kumalayo, naye tusaba abantu beetegereze ebikoleddwa byonna. Wakatta mukago ekyo kya buwangwa bwaffe ekisibukamu omukwano ogwa nnamaddala, nti ne bw'oba omuntu tomumanyi bwe mutta omukago afuuka wa luganda lwe, mufuuka omuntu omu. Ebyo si bye bikolebwa eri ebyabwe bibeera abo ate bagamba babijulizajuliza, naye bino bikujjaayo ku ntandikwa y'obuwangwa bwaffe mu masooka ku nsibuko. Kale tulaba nga tutambulidde mu kkubo eryo, era bajjajjaffe olunaku lwaliro nsuubira nti gye bali basanyufu.